Abalaba ETV Uganda mwebale nnyo okwekumira ku mukutu mwenna gye musinzira okutulaba. Charity Geneva, abali Jordan, abali Saudi Arabia, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Ras Al Khaimah, wherever you watch from. Tuline honorable to be Kalifah Aganaga, tuli wano mu studio ye Bad Character Records, ekifaananyi nga bwe mukifunaawo. Tugenda kubanga tuwayawaya muko naye ku nsonga eziriwo, atubuulire ki ekiriwo na mbeera ki gye tusobola okuba nga tukikwasaganyaamu. Omukulu MP2B ogamba otya honorable? Ndi wano akabonero nga twawangula dda tulinze katolo bwama naye kuwummula. Erinnya twalikyusa kati honorable Aganaga tetutyagira nnyo. Honorable ogamba otya? Ndi wano mpozi gwe. Ebintu bigenda bitya? Ebintu tugezaako tukitambuza mpola mpola. Tukitambuza ekintu mpola mpola. Webale kukola. Tutetenkanye era nga womanyi tulina okugoba obwavu kubanga Bad Character Music ekintu ogezezaako gatako ettoffaali. Fresh Daddy agamba ndi. Fresh Daddy gyali mpola mpola. Webali betetenkanye ebintu ne Fresh Kid. Concert Masaawo. Bakyawa. Masaawo era ekintu kijja nga womanyi tuli mu ntegeka nga womanyi ebintu tebi si byangu naye so far tuliswe tubadde tambuddeko si wabi. Bwe mbazi jukidde bulungi Aganaga ojja 2012. Nimbyemu gwe gw'omwaka 2012. 2012 tuli mu 2012 ndowooza nga ggwako. Tuli mu 2019. Gibe myaka 7. Bekiri. Okikoze otya like okubanga osobola okulemerawo abayimbi bangi bajja bakaputeni dola ndowooza bajja nawe awo wajja bakubayo akayimba kamu naabula. Okikoze otya okubeera relevant all these 7 years? Ekisookerwako kwagala kyenkola. Nti nze ku music mpulira kinnuma okulaba nga music bayimbi bajja ne bagwa so nange ne ngamba saagala beera mu abo. My story has to be different. So nenkola nnyo nneme kuswaza bayimbi bannange oba bayimbi ababaliddawo. Kozi olwe tukola obubifa babafunye chance n'omuntu ayinza obutaddamu kuwagira balala nagamba bali twabawagira tulina kye tebalina kye baafu kitegeera. So kati tuliwo buli we tu maintaining ekintu kino tu inspiring abantu abalala okwagala business eno n'ogiyingiramu. At the end of the day buli muvubuka ali atandibadde atafunye mulimu gwa kugenda kubeera engineer kubeera dokita kukola bintu kale ebyo nga mirimu bwe gityo afuna escape route nasobola oku earning million nga tamaze kugenda mu office. So kintu kino kye tukola tukimaintaining nga kinspiring abantu abalala nabo ne kufuula omulimu. Era ojja kwekanga bayimbi kati abali bonna bagamba nalaba Kalifah ne mbeegomba biki okitegeera. So kitegeeza singa saakola nnyo nenemerawo tebandi neegombye nabo kusikirizibwa kuyingira kintu kino. Kitegeeza basita twandibadde n'abatono. Let's look way back gye watandikira 20 the music wakuba nnyo 2013 ndabira wa Nash Wonder Monster Studios. Let's look at 2012, 2013, ne 2019. Music wa Uganda omulaba akuze. Okuva watandikira ne wali kati. Ija music wa Uganda akuze just that nti akuze mu music naye mu business. Abantu abalimu tebana bategeera nti this is business. Bakyakitwalanga ekintu. Abantu bangi batudde ne connections bazitudde nazo. Uganda sawa zino singa tulina ba Diamond cause ne ba Diamond batuuka wano batya niyo omuntu alina connections ezifuula omuna Uganda wano Diamond atudde nazo okitegeera nti olenza okuddira Coke Studio opportunity ya Coke Studios mu kifo kitwantaddeyo omuyimbi agenda okugenda atisensi tuteekayo ffe baffe mbula okuba ono kyali wange ono ze managinga okitegeera ogenda okwekanga at the end of the day to lose nze naye kankuwa example nga kino East Africa's Got Talent kugamba otuuka nolaba nga kituufu kya talent yayistawo si kubikkirira kati kye kitali Uganda. Uganda waliwo embeera eyo eyonoonese nti ffe mu mwaka gwaffe we twajjiramu ebyo ebiseera bintu byali bya merit okuba oluyimba lulungi bawuliza beat nungi n'ebigambo nga biki si bya Justin Bwino yafunye manager ateekamu ki sente okitegeera. So kati music afuuse nnyo wa sente takyali authentic.
kijja kubeera kivula abayimbi tebawangaala kati cause apika kino jukira apika kubanga opisa omuntu atali waffe kiteeta tagenda kuzza ssente n'oteekamu n'abeera ennyo ku TV ogenda okwekanga nga toliwo omulaba oba mutimba kitegeeza tasobola kuripingamu ekyo kyakola kyateekamu. So example kati omwana ali mu ghetto naye anaamala afuna ssente kuteekamu ezitaliiwo obula omwana eyo alina bana kitone kye ne tuwulira nti omwana alina eddoboozi liringa eryagundi asobola okuyimba ebintu abantu ne bamwagala ngira ndikufuna ssente bakyozi singa embeera yali bwetyo bakyozen beki tebandivuddeyo Chosen Big talina kyali si mweru si muwanvu si munene si ki alina just eddoboozi ye talent ye bw'ayimba bw'ati eddoboozi likuleetera n'olowooza oba kano karuyana kikuleetera nga nekawala kikano okitegeera. So music bw'ati bw'alina obba oba oli mulemu oba oli ki oba olina talent kati ekisemera kati kinemeseza industry nnaku zino kyendabawo wakati w'emyaka egyo twaweebwa ffe emikisa kyobola ffe twafuuka b'amaanyi ne tufuna ba fans abali deep kati obuzibu abayimbi b'ennaku zino egyo emyaka egyo nga gy'ogambye bazze nga tebalina bafaani bali deep balina bafaani nti ono buloga asobola okuvuma abalala leero najja nagamba kampaane gundi nga bwenvuma abalala mpaane gundi nti gundi yali kugo kati be bafaani abayimbi abo bakola ki balina bafaani bayita ba businessmen okitegeera yali ku business njaba namuwa business y'omulala nga gwakola ki kati tudde mabega wano ku East Africa Got Talent abaana bano bavaayo ne bakola auditions ze Uganda ne baziyitako ne bagenda mu East Africa all of a sudden ku bantu abaaliyo kwaliko n'abakulu naye all of a sudden abaana Ezekiel ne Esther ne bawangula olowooza kitaddewa like Uganda musically era batuwa kyakuyiga ki abaana abo kye batuyambyeko kiri kimu oba abantu bonna abaana bonna in fact abagenda mu Got Talent Uganda babadde batu underratinga ensi Africa ng'emanyi Uganda waliyo ntalo waliyo biki tetulina kye okitegeera kigamba naye abaana abo ogenda okulaba nga ffe twalina mwalimu ffe twalinamu abantu bangi be balonda okitegeera mwalimu ku finals almost mwalimu Abannayuganda nga 3 okitegeera kitegeeza Uganda yaggulirwawo abantu ne bamanya nti Uganda yensi that's the next big thing Uganda ine talent kyobola bakatira n'ebintu bitandise okujja zi Commonwealth Uganda kati isimanya bye biki ate tugenda ntegeka mamazi tugenda okitegeera kugamba tuli ku take off stage ne ensi bulijjo tetukola ki tekimanyi buli muntu abadde ayogera ku Uganda bamanya Idi Amini so kati Kenya zino zibadde zo zaitunda dda ne Tanzania nga kati ngensi bamanyi buli boogera ku East Africa bamanyi waliyo Kenya na Tanzania kati kyawewunyisiza abantu mu Got Talent kubeera nga buli avaayo wakabya alina talent yenjawulo ennyo wa Uganda. Olowooza kubanga talent yonna okukulaakulana wabeerawo gavumenti kyerina okukola oba abantu ababeera mu buyinza kwetololera n'abakulembeze olowooza gavumenti yaffe erina kyerina okwongeramu amaanyi oba kyebalina okukyusaamu one bwe tuddayo mu background musically abantu edda bakubanga music ne batunda tape nsuubira omulembe gwa tape gwasaanawo nga 28 abantu ne babanga tebakyatunda tape nga okuba kivulu concert olwatandika tape ne zivaawo kati abayimbi mulwana nnyo ofulumya music wafulumiza akayimba kano akapya okatadde abantu bagenda kasharinga togenda kufunamu ssente wetaaga okakolera video osiga like olina opportunity emwe yoko kafunamu ssente kivulu ovuyi kyebivulu olumuyinza okujja oli mulwadde oli mukosefu tosobodde kuyimba olowooza ki ekiganye ki tulina okukola ekikyaganye nti gavumenti ekyalemeddwa okutegeera nti this can be another industry or sector which needs investment and planning okitegeera nti tebannakitegeera nti balina ngebanu Uganda edda tetwalina mafuta bakagazuula bagazudde nti mwegali so ne wano bazuule nti ne talent esobola oleeta ssente amafuta gaba galeta bakoze ku mafuta
bagakolere budget nti twetaaga okugasima investment then tugateeke ku mutindo omulungi tusobole okugatunda tugafune mu bwe kiri wano. Government yeetaagayo okutegeera nti bano abantu abali mu mugina emirimu tubeesabeesa abantu tubamalako stress ate ne tubakeepinga nga bali calm. Cause buli muyimbi asobola ovaayo ku makya n'ayogera kiki bafani be n'abagamba kiki. Ndoza olaba Eddy Kenzo yakedde ku makya oli musajja gwaliko omusajja munnaddiini mulamba naye kyatuuse ne kimuoverpowalinga nti omuyimbi aba muntu kati kitegeeza ki ye time government etegeera oba yennadda mu government oba bali mu government ategeere nti eno naye yeetaaga okufiibwako nga sector bagifunire bagiwummuza oba nga balaba nti sports bagiteeka Ministry of Education and ki oba eno bagiteeke gender and entertainment ki tusobole okubeera nga tufunako investment nga tusikiriza n'abantu abalala abazungu oba abo abachina ba investors baleme just ku investinga mu byuma bya kasooli batandike no ku investinga mu biki mu talent mu entertainment record labels ukitegeera cause katinga zino record label wafe butono tono bwetaaga ku boostinga kitago omuntu alina sente nti sawa zino nti oyina okubeera record label ng'olina license nti government erina otugirawo ekya buli omu okubanga ali free okumala gafulumya oluyimba okitegeera kubanga music abantu omukonshu buli omu okufulumya kisiyeso sobola ofulumya naye ng'olina license okuzannya ku mpewo kitegeeza okuzannya ku mpewo olina bw'oba oli independent olina obbanga oli w'amaanyi nnyo ng'olina sente zo oba sekyo olina bbeera mu record label zino record label esobola okukola kubanga government kizibu nnyo government okugoberera buli muyimbi musolooza sente nti gye wayimbye wano gye wakoze ki naye bw'abanga ali ku record label record yo government contract yayo giyina naki na bad character nina abayimbi nze nkozesa kale abayimbi baabo twagale bateke mu mbeera bweti bayimba saa bweziti bayimba gundi bweti musolo bwe guti tebalina kuwemula tebalina kuyimba bwe biti then nze mba sayininga n'omuyimbi wange mugamba ekibiina kino kitwalibwa abo aba UCC nga olaba zi radio ziwandiika ko wali zi TV nti we are regulated by UCC naffe wano nga wandika ko nti we are regulated by this and this so bino tokola bintu byongaani tujja kujja wano yimbe nyumba za bwemumbulu okuba golabe kyekikola kiki ekitunda bypassinga abalala olwokuba gwayimbye ekyobuwemu abantu abatudde wansi ne bayiye ebintu ebituufu ebyandiyiseewo bo ne bakola ki ne batayitawo okitegeera oluyimba nga olaba embooko ne luyitawo ninga tulimba olwandibadde mama okitegeera kyengeza kugamba kati ekintu kirwanisa tutya oba bino oligamba nti ono muganda wange nti kanko example nti oba nti let me say, give an example nti oba the Mayanja family how are you going to fight another family when it comes monopolizing the industry kubanze Kalifah bwenzija nange nentandika oleta baganda bange natamanyi kuyimba ne mugamba naye yimba na ukitegeera monopolize the industry okutekawo otya platforms okubanga buli omu ali neutral nti record label yejja nemanya nti bampadde license ekkirizibwa ozannya music wangu ozannya ku TV kitegeeza license gye bamuwadde ne time airplay gye bamuwadde tasobola gyonoonera ku muyimbi atalina talent okitegeera kijjamu kakatako okunoonya abayimbi ab'empisa abayimbi abatawemula abayimbi basobola okugoberera ebyo amateeka ge bakola ki you government bwejja ejja kucunya ono wa record label acunya omuyimbi kati ekyo kyanguwa investor bwajja bwanasanga society ngeri organized bwetu kimuleetera mangu okumanya nti sente bwenziteeka wano floyers zivaayo bweziti ne kati wano buli omu ali free ne bwekuba kati naawe akayimba okatwala wali n'owa DJ olimba n'aluyisaamu n'agaana ozannya olwa bebekulu okitegeera gwe nkubuuze ku after 5 oba program kale after 5 yes olimba lwa kamiliyoni luzannya emirundi emeka okimanyi nti nno zimala weeks kati luzannye juze kamiliyoni togera as a legend tuku kale katwebuzeemu ti omuntu oba okikubye bwotyo ng'otuuse buli kimu okimaze emyaka gyo oyagala kivaamu kaki munnamawulire ono ali ku TV kakulekeddeyo akatiibwa ako kajja okujjukirirangako bandibadde bafunayo olunaku olwa wiiki nga bakuba ba legend abantu abasigaddewo nti buli bwe kibeera bwe kityo n'ono ali ku TV amanye no bizinensi bwe nzija ku makya n'envuma kamiliyoni emu wagwa
alina kisasulira cause kamiliyoni linnya eribadde lijja nga liteekebwamu ki sente. Kati gwe tosobola kujja ku ssaawa zino ogambe kamiliyoni yagwa olw'okuba tannakuleetera luyimba luki lupya. Tomanyi pulaani ye bwetambula, tomanyi na season ddi lwafulumya ddi lwatakola ki lwatafulumya. Musajja watali mu kwetegeka kufulumya luyimba lupya gw'ogambye abantu yagwa. Enkya abantu bamulaba leese luyimba lupya. You confusing the people, you spreading information emuki. Ekintu ekyo kitu waliwo kwati omuyimbi bannamawulire oba bonna batuuka ne babanga the untouchables. Omuyimbi oba ono gwe boogerako talina wa sina kati nze bwogenda nonteekako story embi nze omuyimbi neewolezaako wa sina platform. Bwe najja nenkugambako bajja gamba batakube bannamawulire. Naye wewanaabeerawo kali akantu noli ali ku TV ajja tegeera nti my friend abasajja abo balina license yaabwe. Kyovola bwe tasobola kwepankira ku telecom company oba ku company yonna nti ya soda oba ya mazzi kubanga yo ya no sense ina license esasudde obulango bwayo. Tasobola kujja n'ogamba manange aba MTN muli mwagwa airtime wamwe mutakula nga ya obuntu tebikyalabika MTN namwe mwa edda mwali bakabe naye kati mwaggwako kati zafulisero ze ziri kati okitegeera. Neffe ku bayimbi lwaki oli akyogera ng'ate kubafuka MTN akola ki atya ate nga nabo bizinensi kubanga MTN omulanga ku mpewo yo n'afuna ssente nange omuyimbi ndi ku mpewo yo onjogerako erinnya eryange kampuni yange MTN yange oli mugiza ki kisula kuba nti nze sima so kati ye bizinensi yafa bwe buntu ndi obukola ki cause mulimu abantu abali mu industry nga they are untouchables. Oza ume koze omulimo gwayo kuba ndowooza uma yandibadde kwasaganya ebizibu n'ensonga zayo. Yes, uma ye inobe kwasaganya naye kizibu uma abantu abagirimu ate bino ebizibu ebifesinga industry tebabikola ki oba byabakaddiwako anti tebabimanyi. Kakati bo bali ku kimu bannaye banatuwayo ka sente neze Kalifah manyi sente ziri mu future yange. Oyina kwetegeka ze batampadde olwaleero tezidda okugamba mbu Kalifah leero banaye president tumulabi banaye sifunye sente bikibe kitegeera kyemmanyi nina future yange eri bright njafuna sente zisimanyi na kumanya. Tugambe nti obukulembeze bw'abayimbi oba ekibiina kya Guma ekyateekebwamu bannakigwanyizi tebanoonya nsonga kikutereeza kuba kati buli kikale kikye batandikirako kati kyetumanyi nti sawa zino olugwendo kale batambuddeko step bweti. So ebintu ebiruma industry kyekyanfuula kikingenda okunfuula MP sobola okubanga byensobola byene bwenkayana nti anga nkayanira eno tekikola makulu nina genda wali mu system awo wennyini. Kalifah Aganaga in politics, music and politics. Abantu bonna abaze bayingira politics baze bafuna challenges. Challenges zisinze kujja ku mulembe gwa Bobi Wine era ebivulu bye nebiwerebwa. In fact, I think there are so many musicians in parliament. Naye abafunye challenge is only Bobi Wine. Oli ready na kyonna ekinaatuukawo kubanga aboyingira politics olina okola ku nsonga ezinyigiriza abantu. When you talk about issues as concerning abantu waliwo conflict of interest. Nga gwe omuntu alwanirira abantu ne government erina obuyinza obulwanirira abantu. Ekyo osuubira kikwasaganya. Ekikulu kiri nti bw'ogamba nti bwekireeta mu ange eyo nze politics wange si wakubeera na side. Nti nze mu politics wange mu mutwe gwe nina sinamu kigambo government. Tolina na kibiina. Sinamu na kigambo mbweno government, mbweno gundi no. Ekindi mu politics wange mu mutwe bantu be Lubaga South. Baganda bange be nakula nabo bempisaako nze nga nvuga bo nga batambula tebankube kayondo nalabe jjo bakubye wa boda kubanga gwe banaaba kubanza kayondo wa government yajja kujja luki okitegedde kati nze naye wensula wange wali seefu nkoze nti okufuulawo ki abakwetolodde tebalinaamu bandaba nze nkola nina erinnya bandaba ku TV tebankuba akayondo bagamba wayi zolinamu zituwe bonogaano ziba waba okitegeera so kati neŋŋamba bakyali bange ab'engeri gye babonaabonamu
nze engeri gye nfunye ate ne ngibuuka nange kawuza ate amaanyi ge nnina mbeeko kye nnyinza okubaako kye mbasakira babe nga bava nabo mu mbeera ki kubanga obuzibu babeeza mu mbeera eyo omuntu aliyo tabafaako nti omuntu ali ku bwemupi tamanyi nti mu bwemupi mubaakulembera obubaka bwalina otwalayo eri mulimu bw'abavubuka ate nga bavubuka essaawa zino be bangi luli abakadde badde batugamba nti biki era abavubuka abakadde be balonda kubanga abakadde luli babadde abangi nga bakyalinamu ku maanyi ne kati bakaddiye bajjajja baffe balwadde bonna generation kati yaffe ffe bazadde ate ffe bavubuka kati kiri mu ngalo zaffe nga ffe so nze ngezaako okulwanirira mu muvubuka munnange ave mu mbeera eri adde ku mbeera eki aleme kunyiigira bw'obeera n'abagagga bana mufuka abagagga bataano abaavu bana muba abaavu mameka bataano so saagala kubeera mu mbeera nga bannange bo yesi enguudo bazikoze amalwaliro bagakoze tunayitira ku ki ku nguudo ezo tunatambuzanga bigere okitegeera so ye time nze ngende mmanyisa system nti bannange sente ze mbadde muteekanga muki mu kulima abavubuka aganya b'amazima nga nange mwendi interest yaffe tekyali muki mu kulima kati buli bwe mulowooza ne tekinologiya enompya gwe muleeta nga ffe temutuwagasizza kulima nga sente zonna muziteeka mu kulima ffe tetukyalima n'amataka gaffe gennyini bazadde baffe bagatunze tuli mu nnyumba mpangise bali mu bukomera buli omu azimba kikomera bukikomera kyokka ate oli mu kwongera kuyigiriza abantu bya bulimi abaana abato bakeera ku makya basomera mu bisulo bakeera ku makya ne bagenda ne basoma bayitako ku kkubo banaafuna ddi obudde ddala obuyiga ebyokulima local problems need local solutions edda ebyokulima byalinga bikola kubanga abantu baali tebasoma baana tebagendanga abantu banalimiranga tolabawo kitegeera ne unoonya abantu banalimiranga tokola ki kati Kalifah abaana bakulidde wano Kampala n'oba oyina ettaka mu kyalo omwana olukimwagazisa otya okitegeera byebino baana bangi bafuuse babbuloga baana bangi okitegeera byebintu bitunogamba nti kati mutukole nti buli youth wabeera nga kuba kati baaleetandaga muntu layini ya youth obanga akyali mu myaka gy'aba youth oyo bamutemeko otiti abe nga tamusasula ba youth babawengayo data ow'obuki ow'obwereere okitegeera kozi woba data ow'obwereere babaako ebintu byabwe bye bakola bonga bo bukomedi bwabwe ne babupostinga ne bubaleeterayo akasente ku YouTube biki mu channels ezimu zotakola ki kati nti tulina kutandika kuyiya mu bino ebiriwo nitukuliyetingawo emirimu mu mbeera neikola ki government ino kutandika okukwikitira kati association of bloggers cause kati government nayo yeetaaga okutunda ebintu byayo ng'ebitundira ku social media okitegeera kati yerina amaanyi era naye era babajijomeza ku bantu ne batuvuma bajijomeza ku social media kati time etandika okukuba olukuŋŋaana lw'aba bloggers ebayite era kubagamba kati ani kiyamaani wammwe abo nabo bateekemu kasente okite beekulaakulanye mu mulimu gwabwe kozi blogger bw'abeera wakabi Kalifah ngenda mukubira mugambe esooka ntundira akantu kangaako ninayo show yange gijubise nowa MTN ajja mukubira nowa gundi ajja mukubira owa UCC ajja kutemako data we MTN ajja kutemako airtime we biki okitegeera ogenda okwekanga nga waliwo emirimu emipya tuli mu kugamba tewali mirimu abavubuka ennaku zino bali ku masimu essimu yeriko ebintu bingi nnyo bye tutannafaayo opportunities nyingi nnyo ze tutamanyi Aganaga weteeseteese otya olugendo luno lwogenda mu sirwa olugendo lukwetaagisa sente nyingi zoyinza okufiirwa bw'oba toyise so weteeseteese otya mu kweteekateeka okwo ekisooka kumanya kiki neetaaga kukolera bantu kineetaaga baana beerubaga seetaaga kuba na sente nyingi obola neetaaga kuba nga mmanyi ki ekyokukola bwe naakola sente ezo nja zifuna abantu bange bajja kunsasula n'essaawa zino ndi mubaka okutuusayo obubaka already mbadde muyimbi ngambawo obubaka mu kuyimba kati njagala mbeerere ddala omubaka ow'abantu tekineetaagisa ssente kuba buli atinaakulembera eggwanga ssaawa zino batandikira ku mundu 27 okitegeera kati mugamba abalina amagye simanya biki dedededede okitegeera Bobi Wine naye teyatandika bw'atyo yatandika ki buli omu atandise from a humble background teri mwana wa mugagga agaggawala
omwavu yakola ki. So nange ekyokubeera nti tewali ssente si nsonga, sijja kumala kulinda ssente abavubuka bannange baboneebone, kubanga nze neetaaga kutwalayo nsonga zaabwe, sigenda kuteekamu ssente zange, wabula ku batwalirayo birowoozo byabwe. Naye omuntu atwalayo ebirowoozo atwalayo birowoozo bifu. So nga ndaba mu kutwalayo ebirowoozo mu paalamenti bagamba mbu abavubuka beerubaga beetaaga mu badizayiningire ekintu bwe kiti ne bwe kiti, tekinneetaagisa kuba naki na ssente, kubanga already nina ezange zendyako. Wabula neetaaga gamba abavubuka bannange munzikiririzeemu, kubanga nze embeera ebaluma nange ekola ki ennuma. Era njagala mbagambe tweteeseteese mu mbeera nti tuli bagumu, tetutidde. Oba oli agidde mu kkala ki, oba oli agidde mu kkala ki, Aganyabo ffe tuli ready okukompiitinga buli anaabazze. Alright, alaba ETV Uganda tusinzidde wano ku Bad Character Records, tuline Aganaga. Kakati Aganaga abantu bogenda okwesimbako already Katolubwama tetunnamanya obaddayo oba taddayo. Katolubwama yagamba mu abavubuka musigale mu bidongo byammwe, mumala bumazi budde, tewali kye musobola kukola. N'ekirala n'agamba nti abavubuka muli bakozi bafujjo, muli bayaaye. Naye yalinako n'asuubiza abantu bwe yali ajjayo lukyamuzi n'asuubiza kino nekiri, ne bwe yatuuka eri yatuuka n'ekiseera okugamba nti ye bamuleke yeeriire, kugamba abantu abamusindika n'abavaako. Naawe tojja kufuuka nga bali katugambe bannalubaga bakuwadde omukisa bakusindiseeyo. Ekirungi enjawulo nze gye nnina nnyingidde politics nga nkyali mwana muto. Nina emirimu ebiri. Omulimu gwange ogw'okuyimba gukyali active era nkyayimbira ddala era nnyimbira. Era omulimu gwange omutuufu kuyimba guli kugenda bba mulimu gw'ebbali. Naye ate baabo bayingira mu politics nga ye last option yaabwe. Ng'ebintu eno byali bikoze eki come theatre theatre industry yali egudde, tebikyali mu nnyo ssente, tebakyeranga, tebamanyi byo kitegeera, bandi zaagwa. So kati Katolubwama era kyova olaba yatuuka n'akaabira abantu nnaku nti bannayindi mulwadde muntaase. So nze sigenda kulindamu eyo time kyekindeese nga nkyali muvubuka nga nkyayokya nti nkole nga nkyali n'amaki ng'amaanyi, ne bavubuka bannange mbawa amaanyi okukola, tuleme kukomplaininga nga tukuze, nga waliwo ate abavubuka abalala bakoze eki ekinkozesa essaawa zino ku creatinga space ey'omuvubuka omulala akola ki addako okubeera nga nze, ng'alina inspirations ezimu ayagala nga nze byenkola ki. Bwe naalemera mu kifo kyendimu Aganya bajja kunsangawo, ye ajja bba akyali muvubuka kyalina amaanyi, nze nkaddi. Aganya bajja kunsindika eri nange nkomplaininga nga Katolubwama. Katolubwama bino ebyavubuka tajja bitegeera kubanga amagumba era maki makulukulu. Ffe tubeera twambala nga tukwerinnya biki okitegeera yamanyi biki. So nange kiyinza kumugamba nti eno time yaffe bavubuka obula ye alabe kyalina okukolera bakadde banne, nze andeke nange nkolerera abavubuka. Yeah. Alright, kakati nga tukyali awo wennyini tugenda kukyusaamuko tugende ku biriwo. Hello. Alright, halaba ETV Uganda tukyali mu Bad Character Records, tuline Honorable Sadati Mukiibi abasinga gwe mumanyinga Kalifah Aganaga. Manager Roger yakukola ki? Manager Roger tewali nnyo kyamaanyi naye just ensonga nti yamanaginga mama w'abaana. Awe wagambye ne mu luyimba luno wasose na kupostinga nga oluyimba terunnafuluma. N'ogamba nti naawe baakukyawa walaba Gravity nga Kissinga Spice Diana kwegana ogwamu amaanyi. Kitegeera. Soko otuwe background. Ekituufu kyekiriwa. Nga omanyi era laavu yonna omuntu gweyagala olina by'omusuubiramu. Abantu abalubagala ne kibalwanya oba ekibaawukanya. Oli byasuubira mu munne kulaba nga tabifunamu. So nange nina bye mba nsuubira ng'omuntu nibisaafunamu. Ngenda okulaba nze tebanywegera mu public, ate omuyaye oli bamunywegedde mu public. Mawulire gatambudde awo okitegeera kati omuntu ajje maaso g'omunenye biki nti wawagize. So kiruma naye kayimba kano nakayimbye si kubuukira oba ki ne kugamba waliwo ekyandeetedde okukola akayimba kano. Kenzo kumulaba nga agamba
asuddewo wagenda va kuyimba wano biki ate nga ndaba mu music mwabadde ssente mulaavu temuvaamu ki okitegeera nendaba nga agenda kuva ku mulamwa abeere depressed kwekanga nga tumufiiriddwa okitegeera bagamba ebimu ku byatta radio ebyo byaleetera okufa kwa radio yali amanyi abantu tebamwagala yali amanyi abantu bamukyaye tuyinza okuluzinga Eddy Kenzo mu by'okusaaga okitegeera so bwe nvayo n'ennyimba akayimbaako bagamba naye era byalaavu olwamukyawa wombera nemutabukako kitegeera so kati bwe nzivaayo ne mulaga nti munange nange ekintu ekyo kyantuukako ate ku muntu gw'omanyi gw'olaba mwayagala ne Spice Diana bbanga kubanga gye watandikira okuyimba Spice Diana mutandikira mu lebo yemu kakati nange sagala nange kyovulaba ngamba omuntu sagala kugamba muntu nti ate olwembo kyovulaba bwendaba omuntu ambuuza nti Spice mwayagala ddi mwakola ddi kugamba ekyo nsirika buki 2014 ekyo nsirika busiri cause okitegere cause I saw Spice Diana before anyone okitegere so basinga bagenza okumulaba nga agenza okusanga barojja nga face Spice kyagana wakati woneroja kuba olabika okyamwagala nedda manager nga ye manager ndoza balowooza nti omukazi bwagwa mulaavu oba bwafuna omusajja ava ku mulimu okitegeera ndoza manager abamanyi omukazi mugambe leero togenda kuyimba sente kanzi kubagenda kuyimbira mugenda yimbira mekakakadde kako nkalina kitegeera kati manager business yebe kuli mukazi wakuwaawo omusajja omulala attention mukazi waawo omusajja omulala attention manager kibaki yabalaba okitegeera kati manager balina kubeera ku muyimbi bwatyo kalimuke baleme kakola ki simunenyangu omuntu naye ateera alina okumanya nti era nebiri emikolo gy'ekika giba girina okukola ki okutambula okitegeera cause alimu ebintu bibiri alimu Spice Diana ate alimu n'oli omuntu wa Kalifah kakati tugambe nti mukyakikwasaganya akyakuleseemu looko baloko yagisumulula tetukikwasaganya ennaku zino nange nali neebuusaamu awo nenfunayo akazungu awo magezi era obutasemba nakyo okitegeera naye nga spesi ye kyaliwo spesi ye weeri era njagala gye tunoonye akalulu ave mu ebyo bibaawo okitegeera just kijja kunnuma nnyo nga nange ndabya ebifaananyi nti agenda kwanjula ebyo simanyinza ate nze bwe kinankola kubanga oyinza okwetuga nedda naye anyway kale nkyengeza kolaga abantu nti buli omu yali ayagadde kate buli omu yali aluzinzeeko so Guma kikayimbako kikategeeza bantu bangi baba disappointing nze bwobadde weesiga abantu mpiso tekola ki teyeesigamwa kola nabo teweesigama oli wagamba bwesigame manya nti so beera ne gwoli naye ng'omanya nti kitegeeza nti bw'omulekawo ennaku mumanya tomwesiga kugamba nti bwe naamulekawo omwaka nja kuddamu musange so tutunulire ensonga ya Rema tugenda tunuulira Kenzo Muzaata mwezi tomwogerako kyolooza bye yayogera nga ggwe omuyimbi kuba yayogera ku muyimbi munno gwe nsuubira nti era mukwano gwo ebigambo bya Muzaata yayogera n'agamba obonye ku bulavu ne gabussemu semyekoze obadde weekutte ku nsogasoga kati weekutte gundi gendo basennyoko gwe bigambo ebyo neti yayogera linnya nti Kenzo gwe bigambo ebyo wabifuluno yes tayogera linnya nti Kenzo nekiringa ogamba waneno mu ba president be Uganda ani yakafugira emyaka emingi nagamba Museveni kati awo bogambe Museveni kati kiringa ojja n'ongamba mbuka anze sayogedde ku Museveni zinagambe president wa Uganda asinze okufuga emyaka emingi so Charlie direct already zinagambe ku president kimu Uganda yambala enkofiira anze sayogedde ku Museveni nagambe president yambala enkofiira so olukyo tasobola buzaabuza nsi ebyo nabyo bagamba mbu simanya nti yavumye Kenzo simanya yayogedde ku kigambo Kenzo gwabadde mukolo gwa kwanjula guliko abantu bakulu bintu by'amasanyu ekigambo bisiyaga kivaawa okuvuma nnyo ku busungu yabadde avumaani kwaba bali awo kale abamunyiizizza kitekyawo ngamba mbu nno teyayogedde ku Kenzo mbanja gamba nti nno omusajja alayika anywa enjaga kuba mugamba ffe bayimbi kunywa njaga kugwa ddala mbanja kugamba Muzaata tategeera bamutwaliko ebutabika ko tosobola beera ku mukolo ogw'okukyala abantu bali mu ssanyu
gwate noyogera ebyo ebintu ate nomala nogamba sayogedde ku linnya lye oba musiru oba totegeera. So Muzaata ekitumuvumisa oba obusungu bwonna buva nti yagadde akozesa ekitiibwa kye ekyobwamuzaata abeeko gwanafuya n'atamanya nti Mukama Katonda oli gwasinza ye nannyini byonna akumma amaanyi gwe asoma Qur'ani buli lunaku asaala n'agawuuli olavu ne gomuyaayi okitegeera nti gwe Sheikh Muzaata loza abaana be tebagiriza eddiini tebamanyi soma Qur'ani kyogamba Katonda mbu ye abawulirako ennugu tabaagala abaana be n'atabafuula Kenzo n'abafuula Kenzo level kale Kenzo Sheikh Muzaata mu baana be bazadde oba mu baana b'abaganda be mu mukulu gwa famire ye ng'oggyeko ye okimanyi nti ye kalabika alinawo kukanya akalabikibwako ne teriyo nagwe osobola kugesa ku Kenzo. So bwe tuba tukuwadde ekitiibwa mu ddiini leka gakozesanga maanyi otandika okumanyira abantu abaki abalala gwewekweke mu kiti nti ddiini oluzembu abantu bajja ffe ng'abantu ffe tujja kujjayo gwe nga gwe ffe tetuvumye eddiini tetuvumye busiraamu wabula tukitunyiza omusiraamu eyandibadde yeeyisa obulungi yeeyisizza bubi yaswazizza ki okitegeera n'akantu akatono nnyo ne kamugamba sore ne kagaana naye ng'ate eddiini tukakatako nagaa nti Katonda tukabebikema ne bimukema naye ne bakugamba newe okola otya tusobola kubeera munene Katonda. Njiwagira 100% Muzaata alina okwetonda bw'ateetonda taddamu kutugamba bya ddiini bye kubanga wuliriza kubanga ali mu kutugamba eddiini tubeere perfect ate nga ye mulema okitegedde ali mu kutugamba ffe twetonde twenenye twayonoona tudde eri Mukama biki ye yayonoonye nga tumulaba kyokka ataganya okudda eri Mukama nga tulaba kaakati ffe agenda tugamba tutya tuddeyo twenenye ng'ate ye aganya okukola kiye okwetowaza yeegulumizza okitegedde kubanga abantu society y'abantu 10 munane guba tegukwagala nga 10 batakwagala wabeerawo kiba nomo ni abantu 8 babiri bakwagala 8 bakuvuma gwabako obuzibu okitegeera. So Muzaata kantu katono nnyo aganya beera waganyala tugenda yimba ennyimba nyingi kuba Katonda naye singa yakiraba nti notagala basiraamu kubeera mu kuyimba ffe abasiraamu teyantuwadde bitone nate abasiraamu bangi abali mu industry ba DJ Khalid abana abasenego anti boka tali informed kati kinjagala ngambe seka yatuse ne yerabisa n'okwerabisa nagamba inze netonde ku mutono sina na Facebook page muguno omulembe oyinza okwogera ekigambo ekyo kakati seko yagala kumanyisa nsi ddiini ngolaba n'abasajja abasooka okumanyisa eddiini bakosa tekinologi yaliwo ebiseera ebyo ne ku muzikiti mukosa ka tekinologi akatono ke mulina yaloza seeka egyo emizindalo gye bawanika waggulu okitegeera emizindalo gye bawanika waggulu ku muzikiti gyaki ng'ate already abasaala bali muzikiti munda kumanyisa abalala nabo bawulirize babeere inspired bajje bakole ki bakyuke. Kakati gwe ne ku mikutu egyanditunze eddiini osikiriza abantu abalala beegatte ku ddiini yo babeere n'ezo empisa ennungi z'oyagala tolina kwobagambira oli eyo wekka odda ku mikolo gye watali wadde gwolo manyi abantu bintu bya munnaiseka gwali omanyi oli ku mukolo gugwo munnaye ebintu biri ku .com abaana bakwata katambi kati ebintu byo bitambula buli wamu buli muntu akulaba n'oswala mu bantu era mu bannooswala kyovulaba ne Father Lukoga odda bakuyise nga balaba obaswaza tosobola singa nsi namba okitegeera kaabe paapa oyo mulaba nakola ekitali yaganya bamuwummuza kubanga ekitiibwa ky'obwa paapa aba akitta ate nga ye agenda faaveewo Muzaata nkyagenda faaveewo obusiraamu busigalewo n'ekiti kyalimu omuntu omulala kikole ki n'ekijja kuba kibi nga abantu balowooza buli abeera mu kitiibwa ekiti oba buli musiraamu bw'atyo bwe yeeyisa alina obusungu bwe butyo tayagaliza talina kisa mu mbeera bw'etyo